Okulonda ababaka ba Parliament okw'omwaka 2021 nga kuwedde, ebigambo byatandika okuyitingana ng'ababaka ba NRM mu Parliament eno bwe baagala okubaako ennongosereza ezimu zikolebwe mu ssemateeka wa Uganda omuli okugyamu akawaayiro akawa abantu eddembe lyabwe okulonda omukulembeze w'eggwanga nga baagala buli mubaka ategeerera abantu mu kitundu ky'akiikirira mu nsonga eno. Ssabbiiti ewedde oluvuvumo lwatandika okuyitingana ng'ekiteeso kino ekiyinza okuleetebwa mu Parliament omwaka guno era kyanjulwa ennampala wa gavumenti. Abatunuulira ebyobufuzi balowooza nti mu kaseera kano General Museveni kino kyalina okutembeeta kubanga akimanyi bulungi nti takyalina maanyi gatalaga ggwanga ng'anoonya akalulu. Abalala balowooza nti ne bw'aba ayagala kusikiza mutabani we era nga yakulira amagye g'okutaka mu kaseera kano Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, kino kirina okukolebwa yitekawe weevu. Akaddiye mumuvuma mumutambuza alina okukola ebintu nga byabulabe nnyo ng'ate yabikola. Kati agezaako okulaba singa bagenda ne babyekola ninfuna ttiimu yange eze mu Parliament nga nnene nga nze sibaddeeyo nga siswalidde mu kavuyo ako ne bajja omulimu gwange negwena Parliament gwokka ogwo gujja kwanguwa. Singa ekiteeso kino kinaaba kyeteddwa mu Parliament ne lifuuka etteeka si gwe gujja okuba omulundi ogusoose nga Parliament etiginya ssemateeka n'okusinga okuggyawo obuwaayiro obuwa obutereevu abantu eddembe lyabwe ku bakulembeze. N'ogumu ku egyo gwali ogwajjawo ekkomo ku bisanja by'omukulembeze w'eggwanga ogw'omwaka 2005 okujja ekkomo ku myaka gya pulezidenti omwaka wa 2017 n'amateeka amalala. Wabula ekyatuukawo omwaka gwa 2017 oyinza obutakinenyeza ababaka olw'amagye agazinga ku Parliament ne gawuula ababaka emiggo okubakkirizisa okuyisa etteeka lino. Okusinza ku Kyagulanyi Ssentamu Robert yakulira ekibiina ky'ebyobufuzi ki National Unity Platform, guno gwe mukisa gwokka bannayuganda gwe balina okutaasa ssemateeka obutatyoboolwa era ayagala buli muntu akole kyasobola obuvunaanyizibwa baleme bulekera bakulembeze n'okusinga ababaka ba Parliament. Njagala okubategeeza nti bino si byakusaaga era mu biwe seriousness ebisaana kuba bitandika nga byakusaaga. Twabategeeza mu 2017 nga bakwata mu constitution ne tubagamba mulwanirire constitution mugitaase nga tebannaginafuya kutuuka nga yo tekyasobola bataasa. Nyina enako bategeeza nti guno gwe mukisa gwammwe ogusembayo bannayuganda bannange. Ng'asinziira mu nsisinkano y'abamawulire esoose mu mwaka 2022 Kyagulanyi alabudde ababaka ba Parliament obutatiririra nsi yaabwe olw'ebyo ebyatuukawo mu mwaka gwa 2017 nga bajja ekkomo ku myaka gya pulezidenti wabula basigale nga balwanirira ekitiibwa kya ssemateeka w'eggwanga okwewala okuddamu ebibuuzo ebingi ebigenda okuva mu bannayuganda. Bwe bajjako eddembe lyammwe okulonda omukulembeze gwe mwagala muba mufuuse basiraves 100%. Ne mu constitution yaffe mwekiri akawaayiro ak'okusatu. Akawaayiro ako kakulagira okutaasa ssemateeka mu ngeri yonna esoboka. Fuba okulaba ng'otaasa ssemateeka eno, fuba okulaba ng'otaasa constitution eno nga constitution tebannagikulamu linnyo lisembayo kuba nga tekyasobola kutaasa. Kyagulanyi alumiriza nti kino General Museveni kyayagala okukola ayagala kakasa bannayuganda nti tabeeguya nga ne baba tebamulonza kyasobola okubafuga. Omubaka wa Kasanda Patrick Nsamboshabe okukyusakyusa ssemateeka y'emu ku nsonga eyamuwaliriza okwabulira ekibiina kya National Resistance Movement ne yeegatta ku National Unity Platform era bannayuganda abasabye batandike okuteeka ku nninga ababaka baabwe olw'ekiteeso kino kyasuubira nti bangi bagenda kubagulirira bakiteekeko omukono. Enduulu eno tugikuba mu bantu bannayuganda okubeera nga baagale ssemateeka, baagale Uganda yaabwe, basobola okugamba ku babaka baabwe, basobola okugamba ku bantu abavaayo ne basugumbiza mu bintu by'okumenya ssemateeka. Bwe munakkiriza eddembe lyammwe ery'okwerondera abakulembeze naddala pulezidenti okubaggyibwako kitegeeza mugenze mu kiri kye baayitanga obudde obw'okukusiba enjegere ne bakuwalula ne bakutunda.